I am the chief spokesperson of Spice Diana. Spice Diana atadde akatambi era ng'agamba obusungu bwe abwavira addalawo nti Jenkins Mukasa akosa banne Kasuku ne Edward Sendi abateekako eddoboozi lyabwe ku show ne batandika okubanga abajogera amafuukule ate bambi show yali agitaddemu akasente era nga basinziraawo ne bakakasa nti show eyo gye mbagamba yali mu mwaka gwa 2023 mugijjukira yali Erugogo Cricket Oval era nga eyo show yakolebwa ATS yalina production omulungi wabula nga ye omuyimbi abantu bamukubamu ebituli era nga talk and talk show ate obooli awo Kasuku ne Jenkins Mukasa byavuddeyo n'abagamba angenda kubanga anfaafagana nammwe nja kubasiba oba sekyo erinnya lyange mulekerawo kubanga muliteeka wansi byadde bigambo bya Spice Diana era twambaleetedde wano kati awo we basinzira ne bakakasa nti ebyaddala bwe kiba kyakulya waya Spice Diana ekyamazima talina kubanga alina ne waatula era kyova olaba bwe twali tugenda mu bato abajjukira obulungi Spice Diana oyo yasooka kubanga ava ku saidi ya Shiba era nga bagamba nti yali ayagala kubanga tayinza kwagira muntu almost gwe bamukemparinga naye gwe bagezaako kubanga bamwenkanya era nga ekyo kyaleetera ddala obuzibu naddala mu nkambi yaabwe kati okusinziira ku bakugu abamu bakikakasiza nti ebyaddala okuva kulimba Siriregula olwafuluma September amujjukira eyo EP mu 2022 era kwaliko bakatikkiro amujjukira nga bagironkinga abajjukira obulungi akwaliko Juliana Kanyomozi kosa n'abantu abalala bangi nnyo Spice Diana ate oluyimba Siriregula n'asooka ata oluyimba awo lwe yakola ne Dr. Jose Chameleone ne lukuba ku kisenge n'ata n'ennyimba awo endala era zasooka kubanga ezisinga ziyitawo kyova olaba nti up to now Siriregula gwakyatambulirako taddangamu kubanga afulumya hit bw'oba ogimanyi osobola okuginterawo mu comment section netwongera okubanga oba oli tumanyisa ensi kubanga fugwa kubanga tubawa information nja kusaba awo wennyini video gintereko ka like kikulu nnyo subscribing nga tulaba omundigo ogusooka ate tuyongera okubanga tutambulira ddala wamuso bwatyo kigambibwa ayina depression eriyokuba ye ne mukama oba boss oba manager Roger Lubega anti engeri gye batakyalina nnyimba oba oli awo bakozesa chance eno okusobola okulabanga oba oli awo basigala nga bali relevant kyova olaba abo basizeho okubanga balumba the mighty talk and talk show team era nga bano olw'ensonga batrendinga buli week buli lunaku ate oba oli awo n'ennaku endala so basigala nga bo bagamba nti wetuneekwata ku bisuubi by'abano abasajja tujja kusobola nga tutambula so ekyuli alina ke yayogera ku nsonga nga zino nga bwe mumanyi nze nabagamba njanga kumubaleetera wabaawo ensonga ng'ebyaddala yali agirabiddewo ebyaddala ono gayi yali mugezi yeetaaga flowers oba oli awo nejjahali akakasize ddala nti ekyamazima he is not replaceable kati ninyo nja kuwa kansoke nkwe Kasuku ne banne obuzibu bwava okubanga Spice Diana yavuddeyo n'akaba amaziga mu kamera ate then ankuwe ne omusajja jjajja Ichuli abe Masaka batabukidde bwino nabyo bibino mbirese industry kugambana nzende pita mbele kopani na sheza kwa miaka 18 msambe mabega n'abantu kati batusiba kumbo akikulya ticket ogaliza aberere production buli kimu kyakupika bupisi omukambwe yatugambye atya nti abantu beyavudde ne bamanyi banwaki mbuyo before tewedde tajja kuddamu ekintu kyapika bupisi tewali kiri nakyo genda kugundira olabe komento ziri kugundi position watadde ku Facebook olaba amazima agali awo abantu banyivu omuntu ajja n'apika ekintu n'apika n'ateekawo ebitakwatagana ennyimba nezigaana n'alyoka maana aganda kino kyenkoze bw'oyogerako nga bakuvuma naye okuvuma nze sikyakufaako kubyendaba bigenda maazi ennaku it is only time. It is like a point here. It is only time. When a man is down, you don't want to step on him. Yes. But I came out and said, Kawalakaga Shunda Karina. Obude ugenzo kwenyula bwebuti. Ngaleta akamba muki. Ekyo njagala mukitegeere. It is business first. Business. Kamanyiro.
mumusasule mutemuyinza mugaana kukola bizinesi nene case wemba munyumya naye ye manager we kati ndi mwogezi we Spice yansasula mulekerawo akajanja mwe akajanja nakagaanira ddala nagaana akajanja abo tebasobolangako mubamanyi mu slogans bogus abo tebasobolangako tebalisobola musobola why temusobola kwasesinga bare minimum twabategeera buli we mulaba wantu nga temujja kusobola nga mugenda kwali atajja kusobola kwogera kati mweno momenti mulondamu always gwe munasobola okubilitolinga I am the chief spokesperson of Spice Diana ekyo njagala mukitegeere buli wakwata omuzindalo tiwali addamu newe kibamenya mu parliament gisirika gikole ki giwulirize yempaka mulomwaki. Omubaka w'ekibuga Masaka omukyala Munanopu Juliet Kakandi yavudde mu mbeera n'alabula bannabyabufuzi abateekateeka okusiguukulula mpuuga. Kakati omuntu yenna ayagala omuwasuza atuuze Masaka tatuuze Nnyendo Mukungwe owekitiibwa Mpuuga atuuze region eno atuuze Buganda ensi Uganda nekkiriza nti mu Buganda wali abaki abasajja. Kakandi agamba nti abasojja mpuuga ku Luwonzi balina omulimu munene kuba nti kati nabo babeetegekedde. Owekitiibwa Mpuuga nkugumya abantu b'e Masaka bategera ate bagoberera. Abantu b'Emasaka bafaanana bitundu birala tebetagala kunnyonnyola bingi. Ye mmeeya wa divisioni ya Nnyendo Mukungwe mu kibuga Masaka Mulindwa Michael Nakumusana agamba nti ababaka nga Mpuuga batono ddala mu ggwanga. Obubaka buno bwensuuse ye mumubeereko n'obujja mumwekuumire mumubeereko n'obujja mumukole ki era oli wajja ng'ayogera ebigambo ebitategeerekeka omubuuze nti owaayi ebyo baabikubuulidde oba obimanyi mu mutwe olina obujulizi bwabyo. Ye omubaka Mpuuga afuuse ensonga ensangi zino agamba nti abamu gyebetekako ebigambo tebalina nsonga yasimba okujjako okumutunuulira nga bamutya. Ekyokubanga nze Mpuuga mutano wa Nsamba ava e Buddu nakyo kiraba ekirumya omutwe naye nze sitamiira seerabira sisumagira obwongo bubeera essaawa 24 bwenzu bwe neebaka bwenzuukuka so tujja kutambula ffenna. Mpuuga ne banne okwogera bino babadde baliko abantu abanyigirizibwa ku ttaka bye basisinkanye mu kibuga Masaka. Balina emabega omuntu ababakinga nti abassaamu amaanyi banzigirayo emmundu balina emmundu bw'abanga musawo wa Kinnaasi mugamba amuddize embuzi ye gyemuwa wano wenkulembera wano naye abantu n'okujooga bajooga niwano nabakutte emmundu zitanga nga temonitera kapeera ayita wano omuddi w'ettaka banasomera bwereere so n'olwekyo bakadde bange mubeere banywevu. Ku ntandikwa ya wiiki eno Mathias Mpuuga ng'ayita ku mukutu gwa leediyo ya CBS yakakasa ensinga erinnya lye bwe litambulirako omugundu gw'abantu omuli bannabyabufuzi abatakyalina bwogerero n'abalala abakkiririza mu nkola n'ennambika mw'atambulira.